2023 abantu ba Buganda bakiika embuga n'oluwalo lwa kawumbi kamu mu obukadde 5,869 emitwalo 7,9 ne ssente 9,46. Ensimbi ezo akawumbi akamu n'ekitundu ezaleetebwa mu luwalo lwaffe zakozesebwa bwe ziti: zaawo Muzibwazalampanga mu Masire Kasubi mulimu gwa nkizo nnyo. Ku nsimbi ze twafuna twakozesaako obukadde 208 n'emitwalo 978 okwongera okulaba ng'omulimu guno gugguka. Ensonga endala eyawagira ku nsimbi ze twafuna mu luwalo y'ebyokuwagira ensiza z'ebyobulamu n'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya, kubanga Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka ye munyenyeso mu nsonga eno. Bwali obukadde 131 n'ekitundu. Obukadde 131 n'ekitundu zawagira ebyobulamu mu Buganda. Obukadde 98 okuva ku luwalo bwateekebwa mu nsawo ya Ssaabasajja eya Kabaka Education Fund eyamba ewagira okulaba ng'abaana ba Buganda basoma. Obukadde 202 zigenze mu nteekateeka eya Mmwanyi Terimba, enteekateeka ewagira abalimisa, enteekateeka ewagira okulondoola emirimu gy'Emmwanyi Terimba naddala omutindo, endabira y'ennimiro, ennoga, ennyanika, n'okuwagira enkola y'akakutakamu okusobozesa abalimi okufunamu ekiwera. Oluwalo olwava mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka wabweru bwa Uganda obukadde 68 n'emitwalo 24. Ensimbi zino zakozesebwa okusima enzizi mu Buganda, nayikondo oba borehole. Twakwatako ku nsimbi ezo obukadde 240 mu emitwalo 46 okuwagira okuzimba amalwaliro g'Obwakabaka 3 ery'e Busimbi Essingo, ery'e Buddu n'ery'Enjebe Ekyaggwe. Ebyo 600 ku ssente ezajja mu luwalo. Ensimbi zino ezijja mu luwalo, abaami baffe ab'amagombolola bakola omulimu munene nnyo okukunga abantu n'okulaba ng'enteekateeka eno egenda mu maaso. Enteekateeka y'oluwalo lwaffe tubaako ebintu bye tukola wano ku mbuga okugeza ng'ebyobuyonjo, wema, obutebe, okutimba, ebyuma ebikanika amaloboozi, ebyokwerinda bibagulugulu, bannamawulire abasitula ebintu, ebirabo, n'ebyo byonna obukadde 7,263 zagenda mu kuteekateeka luwalo lwaffe. Ab'amagombolola ku nsimbi ezijja mu luwalo lwaffe ebitundu 10 ku 100 zibaddizibwa, bwe bukadde 154 n'emitwalo 67 ziddayo era zaddayo mu magombolola zibayambeko okuddukanya emirimu mu magombolola. Ate ebitundu 3 ku 100 ziddayo ku masaza, era ezo ziri obukadde 41 n'emitwalo 76 eziddayo ku masaza okuyambako kuddukanya emirimu mu masaza nga zikola ebitundu 3. Abantu b'abeeru bwe bajja wano n'oluwalo, olugero lwaffe lugamba nti Luganda kulya, tebayinza kujja ku mbuga ne bakiika embuga ne baddayo nga bayala. Okusembeza abaleeta oluwalo nga baweebwa ekyemisana n'ekyokunywa kyamalawo obukadde 121 n'emitwalo 2. Era bwe bamala okulya n'okunywa ate ne balambuzibwa n'okulambuzibwa
ebifo ebyenkizo ku mbuga ne mu Buganda. Omulimu gw'okubisa certificates zino ezigabwa okusima abantu abaleese oluwalo nga bwe mumanyi ezisinga obungi olumu ziba za mitwalo 2 ziba nnyingi, naye ate ekikulu zirina okubaamu ebisoko security features ezeetangira abantu ozijingirira. Kale tusaasaanya ensimbi okukuba certificates ezo, era omwaka guno twasaasaanya obukadde 207 okubanga tukozesa obukugu obw'okwerinda okusobozesa walemewa okubaawo aforginga certificates ezo bamu ebicupuli. Ku lw'obubaka bwa Buganda ne gavumenti ya Ssaabasajja, njagala nnyo okwebaza abantu ba Buganda n'emikwano gya Buganda, abali mu Buganda, abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda, abawagidde emirimu gya Ssaabasajja Kabaka okulaba nga gitambula, ate era tubasaba tebajja okwo 2024 era bakomewo bakiike, kubanga nga bwe twayanjula embalirira obwetaavu n'emirimu gikyaliwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.